Gomuna Uganda yagala His Excellency Robert Kyagulanyi Soko olizeba nabana olubawe like oba follow. Sente twagala ebyobugagga twagala naye tebisobola kugula mwoyo ekyamu bikola tulina kutubira bana yogera kubeera nga kugula mwoyo ndesala wombi yeso twagala okutusaka mbyetu okugula mwalo baluzeka ndweze ndebe ayone kado sira we okuzijjange China tulima mama tuzala ne badigaina nga twali twazimba oil refine yagamba ne bwati twakala binyigirizo bulamu bwaffe na buli kyetumala kadembe lyaffe Uganda yetambula yadda mabega tutuse ne kutwatamya gwanga lyaffe mulimba mutuvuga bubenyo namwe kale tetuganye mwavana munsigo naye. Alright, kyemanyi naawe oliyo yo smiling guno mulembe baguyita Omwagulanyi kyemanyi gwe heta ali eyo video eyo awinza okutagilikinga naye nga gwe omuna Uganda yagala eggwanga lye Uganda video eyo boyino giwa like ate n'okusubscribinga ho subscribing eyo lunaku lwaliro mwala wa His Excellency Robert Kyagulanyi akedde ku Kalaayi aba NRM batandise okubeera nga bamusiika tebategedde certificate ki gye yabateereddeyo wali ako X100 byonna bigenda nga tubibanyonyola n'ensonga lwaki aba NRM kibalumye annyonnyo omukulu azaala toto olutalo lwe awamu n'omukulu amanyikiddwa nga Pema Kardashian nga ye ex w'omukulu Geosted mu maaso awo full figure kyabakoze osana kubeera nga obyerabirako omukulu Chris Obole naye abaana babadde amenyanga aba university omukulu geno bijjirwa mu maaso awo kyamukoze osana kubeera nga okola ki obyerabirako. This is entertainment kimanyi basinga mbadde mutumanyiridde mu politics naye mujagala mubiwe obudde omukulu Kasavu Kanyama kale tandikirewo ewa Shalom Namagembe yafunye first certificate ye mu pre-medical school mu America jukira naku zino jasomera pre-medical school certificate mu kyetwandiyise phlebotomy osobola banyonyola oba mbayisemu eggaali awo ekituufu kyo kiri nti abasinga tebategedde certificate eno kyetegeeza mulimu ne benalabe bagamba nti emyaka gya Shalom gwenda byakula wano speed tasobola kubanga afuuka musawo olw'ensonga nti Abannayuganda bamanyi okufuuka omusawo olina okusoma emyaka emeka emyaka 5 omala sina 6 omala sina 6 ogende mu university emyaka 5 ebyo byonna America yabigonzaamu era Namagembe tumuyozayoza olw'okuvanyuma lw'okufuna certificate yeyo esookera ddala. That certificate by the way to be precise tukire mu point omwalo oyo ali mu kukola kyetwandiyise pre-medical school. Pre-medical school ebiranga course gyokola nga tunaba kubeera nga oyingira kyetwandiyise medical school. Kati pre-medical school eyo lwaki bakuwa certificates zino oba lwaki bagita pre-medical eri nti pre-medical it is because ye Shalom Namagembe yava ino muki mu Uganda ate waliwo byolina okusooka n'otulamu then ogende muki medical school ebiranga interview yo kati yayise kyetwandiyise nga first semester ye kyetwandiyise phlebotomy kitegeeza okudrawing omusaayi kitegeeza oyo muwala saawa zino asobola okugyamu omusaayi mu byenda asobola okugyamu omusaayi wona ku ngalo asobola okuteeka ku kanyola asobola okuteeka ku ebyuma bya ICU ebyo byonna asobola okubeera nga abikola kyovula abamuwaddeyo certificate. She is still in the process mujukire bulungi sino mu America okusoma medical school etwalira ddala ebbanga eddene myaka 15 13 wala basomera emyaka 9 wala basomera emyaka 7 tukenda okusoma pre-medical school ya myaka olina osoma medical school iba ya myaka 4 ate nga omaze senior 6 kangami senior 6 yabwe ate oba omaze awo nga graduating olina ogenda kyetwandiyise bachelor gyoyagala amati ogenda kola medicine surgery ogenda gisomera endala emyaka meka 5 kati enagatako 5 waliwo nno emyaka gyomwenda kati gatako kyetwandiyise residence bo bakola kyetwandiyise residence internship mu Uganda gyetukola ya mwaka gumu kati eri bo bagikola nga residence ya myaka etwala ekitono nnyo myaka 3 kati kitegeeza ekitono nnyo Shalom Namagembe alina okusomera emyaka 12 naye nga this is a great journey for her. She has proven to those people who thought that the family of His Excellency Robert Kyagulanyi isn't bright muvaamu abantu bali intelligent naye nga ye asobodde okubeera ngakola abaproving. By the way ne Solomon Kamenyinga alisoma engineering kati nigwe Babi Kyagulanyi
Icha kaizo kyenze Robert naye alina obanga musawo. Era naye alina bba musawo la that's the system that we are going up in, yeah. Naye nga tomanye yandifuuse engineer akuyo kati music era mukola yasumwe yakola music ku bachelor's level yeah, that's right. Era video yeyo jemu kwenda nga mulaba ku screen yamwe ey'omukulu Shalom Namagembe, whom we congratulate today. Tugamba tino congratulations on to your first certificate in phlebotomy. Yeah, it's a nice one. Mameka boba gabano certificate. Buli chumba chiwera ko certificate. Katatana certificate eyo bagikuwa nga bayise bulungi nnyo. Kitegeze yayise ne A+. Mulima watafu. Wali abatafu ni kati bano we yapostinze yi. Akatoza last yapostinze yi. Kitegeza dawe kati yakoze bulungi. Kitegeeza omwagulanyi oba tulimu kyetwandiyise omulembe gw'omwagulanyi era abaana be bonna bali mu kubeera nga bakola ki abiyagala. Gwasoma kubeera nga subscribing okujjako nga oli mulogo nga toyagaliza His Excellency oba abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi essanyu video yo osobola okukola ki osobola ogireka sekolabe abamu ku NRM propagandist nga bagezako okubeera nga bamuteeka wansi tumale tukomewo n'ebyomukulu Zara Toto wamu ne Prima Kadash. Mu mawulire agenfuna agava mu United States of America agandaga nti muwala w'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuyite first daughter Namagembe Shalom bamutiikidde bamuwadde certificate eya phlebotomy technician era nga wenjogerera kati aba akola ki phlebotomy technician aba mukugu era nga kigambibwa nti mukugu nnyo mu kukebera omusaayi mu collecting samples musaayi asobola n'okukulabira mu distance wano n'amanya nti kati omusaayi gwono blood group O and A blood group WHT mulwadde wa kino asobola okukola mu malwaliro g'ensi yonna wenjogerera south no fenga banankyukakyuka twongera okubanga tusimba president of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusomesa abaana okubanga abaweerera bulungi nnyo ne basobola okubanga bakuguka mu bintu ebyenjawulo wenjogerera kati Namagembe Shalom congratulations laffe nga banankyukakyuka tukuyozayoza ekyo kyotuuseeko kubanga okola mu nsi yonna kati akirizibwa kukola mu nsi yonna okukebera omusaayi akulaba bulabi mu maaso bw'ati n'agamba nti ogwo omusaayi gwe mulaba oyo mulwadde wa malaria oyo mulwadde wa TB omulwadde wa gundi so congratulations our first daughter Namagembe Shalom tukuyozayoza ne mama first lady mwebale nnyo mwebale. Alright, ebyo nga tubitadde ku mobile ndoza mulide bulungi nnyo abo tino temubawa amagezi temubawa budde bamugwanga they didn't go to school and I feel like they don't do enough research despite the fact that we have very many AI tools. AI osoboza AI phlebotomy kitegeeza ati omwana mwamenye okusoma medical school alina okukola ki alina okuba myaka emeka otegeera bibyo byonna gye biri naye abaana byonna tebamanyi kukola ki bamanyi okubeera nga babikozesa. Thankful there are some people who are what who are using them properly. Awo nyini ndowooza tugendere ku side y'omukulu Zahara Toto ne Prima Kadash be kubira mpiza ddala naye full figure yasinze okubira ng'anyumira full figure ala yo full figure bayabo Mama Flower babiri Prima Kadash ne Zahara Toto olutalo lwatandika mpola nenga ekikale olutalo lwolusobera omusobera ne bifuzamu naye ne batuze amanyi sende mekazi sokwa nolwana ne mukwano gwo vane kuva kulwana ne mukwano gwo bana bazadde bona bayina abaana by the Prima ina abana babasatu kati ekyo kikuwa block oba kikulemesa okuddamu mu nsike munawo olwana ababiri banono baba full figure boda bagadde ndeka kuweza bateeka babiri abo ne full figure kiki kiyinza ba choko tusigire ekifaananyi full figure bali abe babu kwe bikone nga tagwa wansi wala bafulu babu netekete yagwa ama flowers esonywa nenge ekituufu kiri nti bana babiri etuufu mama flower yabankoleddeko obulungi yabankoleddeko obulungi kuba kati bombi bazadde ate bakazi and that okuba nti bakazi they are not even professionals alesi twalabako Rick Manrick negundi Nickman yali sports athlete no boxer okitegeera ne kati bano bona babadde mu biyungu bafumba ate omuleta mulinge mubalwane naye ndabanga Prima inze kuba ndabanga Prima akuba ji kati nno njagala omulabi waffe ku Wonder Boy Uncensored oliwa tiimu ki tiimu Prima Kadash tiimu Zara Toto ani agenda okuwangula mu lutalo lw'abaana babiri soko tuteremu awo golowooza agenda okubanga awangula full figure ye ebigambo talina biwoomo eri abantu bana babiri njagala abantu obeere nga obyewulirirako ogenda ku fenseko oba nga tolina sayidi gy'ogwa
Sokolaba. Bachita batya. Wafuna omusajja n'ekisodde nga kimusinga obulungi. Nga nawe musimbawo n'ekiziko twala mwezike doleka ogusajja gwafuna. Katonda gukufireko ne gukukuba emigo ne gukuwalula. Omukazi nga gwe wenna okufuna omusajja asemba bubi mu nsi yenna. Mumpe ekigambo ekyo bakiyita batya ugly. The highest ugly man in the world. Wallahi ndiba Nelson Sekevu mutako. Bwe musajja anjija mwate mpale. Nga mungi nnyo bw'ati oyinza okugamba oyinza omuyisanga oza lusozi bw'oba vuga osobola n'okusala emmotoka n'ogamba nsanze olusozi ne weegulira akamotoka ne weesapulayizi nga omusajja yakakuwadde mwekozeekoze ebintu mmwe bikazi mmwe ebyadiba muleke abantu abafunye emirembe gyabwe gye bali babeere gye bali please muve ku bantu abalinako bwe bali omukazi ozali mmogeddeko ebigambo bingi yesi mmogerako ekyobukodo mukodo yes ekyo tukimanyi twakimanya tekimuggyako bulungi bwe nakuba nga akumye kilasi ye tekimuggyako kubeera nti munnayuganda alyoke yeekolerera bwe babadde bagoba abantu mu South Africa mwateekangawo zali nga muteekawo zali buli kaseera zali South Africa gyali yakola tewangalira mwezi ensi z'abanaku bano gye babaddemu eyo mu busookolinda eyo gye badde baliiramu gye banywera omunaanansi bava kuno ne bagenda eyo ne badda mu kutunda omunaanansi n'ebikookooma ne baswazasaza eggwanga Uganda mulinnya muti ennyonyi ne mugenda ne mutunda omunaanansi mwe bamazi bannayuganda badde basangamu obwo obuntu eyo gye bafumbira obutoge eyo yonna batundula nvunza eggwanga lyaffe nga lirina ekifaananyi era ne bazabaza South Africa mwe bisajjamu okuba nga yabagobyeyo biddugaza ensi biri eyo biringa ekkoli okumatako mubadde bano bagoba abantu nga buli omu ataaginga zali muwandikawo erinnya lya zali state gyalimu tebasobola namukwatako y'omu ku bainvesita b'e South Africa abawa bannayuganda emirimu mu South Africa yitanze zali ali wala lwaki oyita zali kuba kimanyi nti abalungi tebalwana tebalina budde yitanze nkukube apakato sasema olulimi mazigwe batutegeke bino nnyo okujja mu bantu ssente mu bubi mukoze sitanti zammwe omukazi tazirinamu ali eri alina ebimuwuba bibye omutadde mu lutalo mu luyomba to mu abusinga bubi nnyo waki musiga obukyayo okutuka ku extent eyo wali ka TV ngolaba ensi yono mwasookera bano simanyi mu sokati waya simanyi sokati waya ne mutuvuma ne mutuwaliza basajja betutagenda ganako. Alright, bibina nga tubitadde hako mabali omukulu amanyikiddwaga Chris Obole. Egwe bada basajja bava wakwenza ne jeno bijira. Ebigamba bijjawo. Esofu tashiri abaganda balogera nti ekubo omunaku techa omusajja achali misango gya kulimanganya sente ate jeno bijirwa atalete aleta buyiro n'ebyama jeno bijirwa chichi icho yagaza omusajja achali zoba n'emisango atoleta anaye jeno bijirwa omukulu Chris Obwele kyakoze abaana ba campus mbudola 10 kino kiramba Chris Obwele mabade agamba musumanya amanyi ga kisajja kabaka senteko ate Chris Obwele abadde inama akasente ke ngati by the way that's right mwina wamutubuli rezo mu comment section muloza omukulu jeno bijiro byadala waya zigata bulungi ale ensogezi mukaliza jja nayo giranga mulaba musajja ali serious ate olala najja no labede ndiye nasose ninjira ningamba biba mukwezi nejeno bijirwa obiba mukasuku nezobeda nisoka nekamuna ekitufu kyo kyekye eyono ebigambo ebyo byandibadde fit nnyo kwa akabanga byoge nange sandikoze nejeno bijirwa SG no mulamba wa Common Man Party Common Party munyagwa munyagwa ize wendi mpoba SG kwanga jeno gwe twafuna no jeno chaika ajasobola ki comedy habulungi nnyo njagala musika mulize no video mu bana Uganda bali abadde stressed ononako lwalero mutubeebeje mu comment section ku nsonga zini zigenda maaso bakubanga gwe Chris Obole wandi badde okola yabadde akola obani dasokola namye mu Chris Obole abadde akwata mu byana mugalina ne babloka abamugendera ku university ne bajjayo buno obwana obulina amabere mengi mbunga kafuna wakati wa $1,500 ne $2,000 okumusiimula omulimu gw'abamukoledde mbu kati nga ne babloka abo bafuna sente mbu anti kakati kwezi njagala ombuli e Kampala wano omuntu ngoina okyayina amaanyi go sukaali tanalinnya nnyo kituufu okiwulidde ne prostate tanakulumba kakati oyina access
ku ssente ez'eggwanga. Akawunti ye eyitako obuwumbi 4 n'ogenda n'obujjayo ne bakuwaako 5 n'omwezi ogujja bwe bityo. Oyinza obutakwata mu byana kwezi nga bwe nkumanyi. Oyinza okunenya kulisi. Mulimu kyotanyenyeza munno. N'omugamba nti ekyo katukireke. Ekyo tukiveeko buvi. Kubanga naye wali kikoze. Buno obubaka bwa parliament buno obujjambo obulungi mbu bwonna badde abusamba 9. Ate abo tebaba na ssente bakazi baddu. Okiwulidde? Abantu abalina ssente ku parliament si babaka. Ababaka bo bamawulire just. Bali abakozi be bayita ba technical staff abakulira muri munda. Be babeera ne ssente. Naye nga mu kwegonza bwe bati ababaka babayita oyo mukama wange kiraka tu parliament asanga omubaka n'amufungira naye nga kiraka ye boss kuba ye chief administrative officer wa institution ye kati anite yabba bubi ate zinamulabula ensonga zange nazikwata bubi okiwulidde era twamaliriza ensonga zange ziranze paka olwaleero bantu kwegeziwaza zikyalanda zikyasika abantu bangi naye nga ekintu kyali kitono nnyo okukitereeza nekigwa